Secretary General wa NRM amanyi lwakigenda mutwala mu kooti. Bw'otuuka ku kitebe, ekitebe kya secretariat bakiggala. Either nga waliwo mulambo bakigula. Wano Muzeeyi Mirundi yabaswaza abantu mwatemu amanya nti Muzeeyi Mirundi yabaswaza nakyo kankyogere. Mirundi we yafiira we yalina okufiira. Omuntu ayogerera NRM. Omuwabuzi wa president emyaka emeka. Mirundi bamala wali ezzana mu mazzi mu kayumba wali. Mutabani we ononsonyi watogamba nti vuba kitaawo. Naye ku kitibwa kya Muzeeyi Mirundi enkola gye yakoledde NRM Muzeeyi Mirundi yalina kufiiraawo. Ne mu bwana akayumba ke bilioni ke muzimbira Mirundi. Oba milioni ennyumba ya milioni kale 2.5 nebula Mirundi. Mirundi batuka kugendako batemeteme nnyina. Ne batemateme ensiku zonna bazze okutakala kuwagira government. Bakwogera government Mirundi. Kubanga mukimanyi muti okwogerera government. Muti okwogera bingi government byekoze. Naye ba Godfather abewaddeyo. Balama babaho. Bano ba full figure. Ba Kelvin Kayanja. Ati simba appreciating okusinga bako benkokola. Kenza data ku stage. Kenzo mwafune milioni z'abantu nga zimusasulidde okumula mu kawempe. Najja kusanya mukube enkokola ne mwagala mukube enkokola. Ne mujja omukyala Rosemary Senire ne Namayanja. Bawadde 1.5 billion. Ne mukwata sene mutwaje do ne afande emazigene mu security. Ne muleka wabo mobilize ba NRM. Bwe mutadde ku drawing board temugenda kusobola kalu ateka ne Muzeeyi waliwo ekintu katona kyakuleetera kino kanzo. Zabadde mock exams. Kugamba examination. Muzeeyi waliwo ekintu ekijja nga Muzeeyi oli blessed. Do you know why? Kino kyazze kikulage. Tola alulinga ba minister bagwa. This time bagenda kufa. Omwana omusajja ajja kufuna ku board paper omuntu amulidde. Tokkirizibwa tujja kubakuba. Andi reality ebera bweti. Otunula kati gwe Muzeeyi Senkube gatokusimbewo ne Jeremiah 2 akulye. Obo wedde. Ojja kuzirika. Fe twatunulya Senindo acha mbanyi gatagenda kudda. Nabadde njogana n'omukyala ono ayina katalabirira abaana. Omukyala ono yali mu ministry y'abaana. Omulungi ennyo bulungi. Nakiwala. Yangambe sisobola kudda. I can't. I never. Bavuma bakwa Omukyala Fulufiga talina bigambo biwoomi yadde n'akamu eri bannakibiina kya NRM era owulidde ng'atawukira Secretary General w'ekibiina kya NRM omukulu Richard Tudungu n'atuuka n'okugamba mbu amutwala mu kkooti. Essente ewooma naye ate ne yakawempe baamummako tebaamuwaako yadde n'akamu era kyeva olaba nga mukambwe awanda muliro. Kuva akalulu kano wekagwa yavaayo n'acelebrating n'agamba musanyufu nnyo lwakuba nti NRM bagikubye akalulu. Kakati avuddeyo n'agamba nti Richard Tudungu amutwala mu kkooti. Nze nno kankwongere. Oli musajja atuwangudde mwalaali. Mukkirize nga ko olumu mukwate ne mu ngalo. Naye ne bbala mwamukongolo gyetinga. Ne mukuba bannamawulire bonna kati bali ku bitanda. Mukubira ki bannamawulire? Abawana basembeza bajja kola avu. Lwaki mbajja akola avu okusinga okubakuba? Munamawulire kati TV ezimu zeyawudde zo ziragira nti za nutu. Bezikolera. Kukuba abantu baabwe. Naye kana ne muguma byawandiika. Bantu banyivu n'amasimba agabajjeeko. Bannamawulire bali mu bitanda. Bali ensambya bali ludda bali ababaka ba parliament abanupu bonna bakube abalala batandise n'okuba bafunye chance yewenyeza ne baleeta nabi ate walukaga yaswadde buswazi nga awenyegane munna awenyegera tali mukube nga balagira ddala bazanya naye si kirungi andi game yawe bakola ate no fetuswala ebo kibagalira ddala naye bannamawulire bakube ddala bakubira kuba n'wafe obalwaki simanyi bagudemu ne bataleko bakubba waki mbakwate mbasibe namawulire namawulire okuba waki ali okulaga kiri mu ggwanga mukubiranga kiba namawulire kutwako ekyo tetujja kufuna bulunna laavu mu bantu ng'abantu bakubwa omusajja alinga yawangudde jati yawangudde poliisi alinga yawangudde saalinga byonna yabiwangudde netuswalaswala okutwako ekyo mbate mugenda mu kooti Secretary General resigninga either tujja kuteka mu kooti muyina okuresigninga kwa ku secretary muliko musasulwa oyino waleta abantu bajjuddawo baba beye bali awo tebawulira Luganda tebawulira Luzungu lungi nnyo tebaagala kumanya waliwo kimanyi bulungi nti abantu bozemba Central bogera Luganda lungi nnyo waliwo n'abatasoma ba full figure waliwo leta abasajja bo yes ba PA wabeeyi waggulu n'oteekawo n'abasobola okwogera n'abantu mu office naye gwe atalabwa gwe bikaseera eboda wabeerayo ebo atalaba abantu Secretary General kyatalaba abantu ndowooza kati bwe bituuse era ndowooza bapondose ne bakkiriza nti ekintu kyagaana bagezaako ne babba naye munnange ekintu ne kigaana bagamba nti munnange if you cannot win them join them so yalabye nti munnange balemererwa okuba wininga nasalawo nakola ki na joininga kubanga ayoza
Era nga tukyagenda mu maaso ye mwana mulenzi Dr. Sefuko atavuddeyo n'ayambalira full figure. Bannange entalo ziri mu NRM. Mbu yamanyiridde mukulembeze ani ogwe twogerako omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Omanyi full figure yamanyi obayisaamu eggaali. Yaba tayagala manya oba wamuna NRM munne agamba nti aliwo kubanga abatereeza. Kakati bino kugenda kakasa who is who. Oyagala manyira mukulembeze tewakoma kunze tewakoma ku pressure tewakoma ku batikitokers olinye ne mu bamaje mukazi gwo wesigachi mukazi gwo nzije maso demo yogere byoyogera inzu kujja kupyo demo manyira muzeyi nkunonye woli kati odemo byogere Gwe ochakulia mama nyao Ovuma His Excellency Fountain of Honor the President of Uganda Ruhanga wanje tinka chirebaga and the President does not know this. Should we assume that whatever she's saying is right? Should we assume that mumutia muchivume namwe muchikuba migo mbantu wali eri ku state square migo 10 kabina kamu puliranga nzijudde nenchirabako kino obulabi nyinzo chuwa zino zi gwe o provoking an alien skin of mvumide mama we kali oyagala muvumira mama o malodukire ku police nga tukyali eyo banga tuvuddeko eyo aseka kiti munange yabaddawo ne bamusuulako ekirabo ky'emmotoka. Emmotoka eno nategeddeko nti omukulu Manusulu Semanda abasinga obungi gwe tumanyi nga King Saha mbu n'abasiraamu abalala be beesonze ssente ne bagamba munnange akola obulungi asiimwa ne bamugulira emmotoka eno era munnange musanyufu bitya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekituufu nze bino byonna byongera kunkakasa nti alina okutenderezebwa ebbanga lyonna mutonzi waffe. Ani yali amanyi? Nkakasa bino naawe bikongera essuubi. Bino tetubikoze lwa bugezi nnyo wabula kusalawo kwe. Ekyamazima naawe osobola. Wakati mukusala ko yatutonda bwaba asazeewo kuwa teri yayinza kumma ate bwaba asazeewo butawa teri yayinza kuwa twongere essubi mutonzi waffe mbutuufu. Amina. Sife bagezi sife b'amaanyi nzaani bannayuganda bonna nga tososodde musiraamu n'atali gwe basiima ne bakkiriza nti tugwanidde oba oli awo kusiima mu mbeera efaanana bweti naye ndaajanira amanyi byonna mutonzi waffe ansimire buli yenna ayina omukono mu nsonga eno. Nebaza nnyo Madamu Sylvia muganda wange Manusulu Semanda King Saha tweyanziza nnyo tweyanzige mbu tufa abantu abafaanana nga ggwe ffena abamu tubalabanga batasobola kutegeera bifaanana byotegeera abamu nsaba nkwakirwe bulungi naye bw'obanga bwotyo bubitegedde tumulaajanira nnyini akumire entegeera ebbanga lyonna gikongerenga akutasa embeera yonna. Madamu Sylvia nebaza nnyo ne tata kirabo kuba one mama kirabo tata kirabo tumanyiganye bingi omwami okuwayo mukyala we ku nsonga ya mwami si byangu naye twebaza buli yenna alina omukono mu nsonga eno mbutuufu ndi musimu ng'omuntu siina njolesa gye nnyinza kukolesaamu kusiima kwange na ssanyu lyange kusukakaawo naye ndaajanira omutonzi wange naddala bawangalya ku intaneti mbutuufu tweyanziza nnyo tweyanze abatusiimire ennyini nsi ayimirire mu nsonga zammwe ebbanga lyonna. Ekitebe kyaffe tubeebaza owekitiibwa Myuka Ssaabawandiisi Imaamu Imran Salisebo ne banno tusaba owekitiibwa abatusiimire abanguyize byonna. Tetujja kusukkakaawo bannamawulire
mukoze omulimu gw'amaanyi wakati mu kibooko naye temukoowa okusomezebwa kubaamu mu buli emirimu gyonna kambeerekereze yadde akukalina bikakoseza nesimugende. Assalamu alaikum warahmatullahi So, boy, Vida stand. Vida stand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wow. Okay. You're now a believe what you're going to emotoka yakunyega pesa ahasa. Checho so ndeka tini. Mulaba. Nanga kambere hajati. What do this? Musaumu. Ateka ndio chicho hizo gamba. Twaina kugamba. Musaumu mono. Nange motoka sita. Oh, assalamu warahmatullahi. Science okulaba. Mwebale byonna bambi. Allah batusasulire musala. Amina mukama. Inshallah. Simidwa nawe wa ekirabo kye motoka era agambye nti nawe gy'oli emunange toggwamu ssuubi nnaku olwo nawate n'owangula nga tufuddeko emunange omwana muwala amanyiddwa nga Olivia Katende avuddeyo n'akola akatambi nga yeebaza abantu abamubeerereddewo mu mbeera mwabadde y'omu ku abo bafutusojja munaffe eyakubibwa era nga twamulabako ng'azirikira ne mu kkooti. Abooluganda omukama mulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Nzize wano ku Bible and Politics okubeebaza mwenna ba comrades mwenna. Njagala okwebaza abantu bangi nnyo abafubye okunzijanjaba, abafubye okulaba nga nzira ku bigere byange ebibiri nga mbisimba nga nyimirira, abakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga Olivia nfuna ekyokulya, abafubye okulaba nga Olivia nziramu okulaba nti nsimbula ekigero kijja mu kifo ekisooka kizza mu kirala, abafubye okulaba nti Olivia nfuna ekisipi okusibibwa mu kiwato okuddamu okutuula obulungi, abafubye okulaba nti buli kimu ekinneetaagisa nkifuna nga sijjuliddwa. Bannange mbeebaza. Njagala okwebaza bamaama bange abali mu nsi ez'enjawulo. Bamaama bange mwebali ne bataata abali mu nsi ez'enjawulo nnyingi nnyo n'ekyo mmanyi bwe munaawulira odiyo eno buli omu ajja kutegeera. Bamaama mbeebaza ne bataata, baganda bange ne bannyinaze mwenna mbeebaza. Mbeebaliza mu ttuluba lirimu. Nnyinza okubaako amannya ge nnyinza okusunnsula naye agamu nnyinza obutagasunsula mangi. Twala omukisa guno okwebaza papa wange Wile Asiimwe Bible and Politics. Papa weebale kunjagala. Papa weebale kunjagala. Ebigambo byogeddwa naye toyina lunaku lundeseewo, toyina lunaku lunsuddewo nga tonceekinzeeko, totegedde oba ki. Bannange weebale. Njagala okwebaza adimi waffe, adimi omukama akuddizeewo, omukama abaddizeewo ebisinga obunene. Tiimu comment section, tiimu Lumbuye Diehards, mwenna mbagasse wamu tiimu ezebbiri. Bannange mwebale. Tiimu comment section ngenda tutandikira ddala ku muganda wange Brenda Muduumi. Muganda wange Brenda Muduumi, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale kunjagala,
webale kutwala luganda lwange naawe maaso webale butalusuula duleka nti olutwale for grant bannanga olukutte n'olunyweza webale nnyo maama class monitor Biban politics webale nnyo webalire ddala Sarabila webale nnyo muganda wange webale kunjagala nantu walumbuye bantu mwakaaba amaziga gali mangi timulumbuye mwenna sisiimye naamye lubulaami mu comment section bannange simanyi maziga mangi ge mwakaaba okusaba kwali kungi okumpa buli kimu ekyetaagisa okulaba nga nziramu okuyimirira byali bingi byonna mubikoze bannange mwebale buli yenna awaddeyo kyawaddeyo Liz webale abankyekinzeeko abasindise ssente abamu teziyise mu comment section abamu ziyise no wange abamu teziyise mu ttiimu lumbuye abaana bampadde oli nayeeresa n'agamba nti oba nina 2,000 nino ziwa Olivia zinywemu amazzi mwebale nnyo mwebalire ddala muli bangi siina simwekola bulungi vidiyo mwandibadde mundabako naye mpitidde mu audio neŋŋamba yoka egende ebirala mbirinsanga mwandibadde mundabako mbeebaza nti obudde buno ntandise okutuula ebigere badde byatandise okuzimba naye baŋŋambye ntandika okuba nga nsituka ntambuleko kuba mbaddengawo nga neebaka nasobola kwekyosa bulungi naye kati Mukama mulungi ntandise okuba nga nkyukakyuka ntandise okutambulamu kitegeeza abajjanjabi mujjanjabye omulwadde akubye ku matu nyongera okusaba Omukama abampeera omukisa nyongera okusaba Omukama abanjagalire nyongera okusaba Omukama we mujje buli omu amuyire byamuyiika odiyo mpaavu bingi n'olumu mbirowooza ku nti nenjagala okukaaba naye papa naŋŋamba tokaaba bingi naye Omukama abampeera omukisa mwenna we mujje ne we mukyatoola Omukama abampeera omukisa sigadde ndi Olivia Katende wendi ku magulu gange yeso ye mwana muwala Olivia Katende yakubwa wali nga tuli mu campaign eza okubanga tunoonyeza omukolo nalukola akalulu Mukama mulungi nti akalulu twakawangula ate nabo bagenze bakuba ku mato nga tuvuddeko omunnange era tukyali ku nsonga za kawempe n'akalulu ono musajja mukulu ayina obuwabuzi wawadde bana NRM President Museveni njagala bakuwa vidiyo eno nze kankuyambe kankukolera lipooti y'ekawempe entuufu abantu bayinza okuba tebakyamanyi kye bayita lipooti nga bakuwunza buwunza tebakubuulira kituufu kubanga ndaba bakutambuliza bwe kiba nga kituufu kuba sirabangako pulezidenti ayina giso piso diso RDC ebitongole by'okwerinda NRM departments ayina ebitongole wonna nga tamanyi kituufu kiri ku ground. Mwami Museveni abantu b'ekawempe tebalina nkyukakyuka yonna gye baali bafunye ndi mu kuddamu bbaluwa yo gye wawandiise wagambye nti olese enkulaakulana ekawempe ti abantu balina enkyukakyuka. Mwami Museveni abantu babagamba nti bannakawempe bali bulungi bakulimba bannaku baavu basula ku myala tebafunanga mu kibayita PDM wandibadde olabira ku muntu oyo yakulambuza embizi ennya naga nti achievement ya PDM gondolwasooka okusiba era mwe bannayuganda munyigire nnyo abantu abali okumpi ne Museveni nga temunanyigira na Museveni nnyo kubanga be balabe b'eggwanga abasooka nti bo bamufula project wamma Mwami Museveni abantu abakuli okumpi bakufuula project ne bakweka amazima kubanga njagala nkubule Mr. Museveni weeswa omuntu yenna yakuleetedde report ne bagamba nti bakubye akalulu ekawempe yeetaga kukwata singa obadde Museveni wa kinaana kwa Museveni wakati wasanga w'ekinaana balwana omutamanyi munne singa obadde Museveni wa kinaana obadde okwata buli yakoze report nti babye akalulu ekawempe
Mwami Museveni Kawempe teri yakubye kalulu na Lukola yawangudde obululu ate nakibagamba nti bakubye akabadika abadde bwekati nti polling station 15 na Lukola yabadde akubye magini ngagenda koza obululu segirinya bwe yandifunye abantu babefujjo amajege gasamba obubox Mwami Museveni ndi mukuddamu baluwayo amaje gasamba obubox era Mwami Museveni abantu ambafojingawo abantu nti babbi obululu naye ngo obuluteri yali abubye baleta abantu ewaabwe ne befula ababbi obululu kwanga opposition yoyogerako tesobola kukola nsobi okugirabisa Mwami Museveni ennammere Ssenyonyi gye babakubira ne Lewis Lubongoya munange Nuupu si yali etiikinga obululu baali bamajeebo era nga bakuuma n'obululu naye munange akalulu kabalema bulemi kubba kubanga wabawa sente nyingi nawudde nti wabawa obuwumbi 6 Namyalo Munyiivu Secretary General walonda Secretary General tamanyi kyakola ndoozo laba Lewis Lubongoya tiye Secretary General akuma ekibiina naye walonda Secretary General tamanyi kyakola oba wamujja mu kusuubula nnanansi n'omuwa omulimu mweni alemu kati ekibiina tekirina Secretary General ekyokubiri Mwami Museveni wamma kyenjagala okugamba nti no njagala ompulirize bulungi Mwami Museveni kubanga oli myaka 9 nze tukankuyambe enkwe report kyayina nze intelligence kati ekyokubiri Mwami Museveni ekikoze akalulu ku opposition ge majeego okuba abamawulire ne gakuba ayitawo ne babamenya amagulu ne gongera obusungu mu balonzi n'abeeni ali abali bakuwagira ne bagamba ate omusajja avudde ku mpaji eyamujja mu nsiko kubajjukira bulungi wajjanga ogamba nti wajja kulwanira kuwamba abantu wajja kulwaniranga ddembe ly'amawulire wajja kuyambanga kutulugunya olumu wabuuzaako Mwami Museveni nti omusirikale akuba ate civilian atakutte kyakulwanyisa munnange komanda yenna eyaduumira jjaati okukola ebikolobero ebyo munnange yakusuula akalulu kuba yempaji kwalo yimirira komanda oyo kati nganzi yasoma intelligence mu America komanda yandaga nti yayagala okuwamba taino kola ebikola go bimanyi bulungi akabadde yako Mwami Museveni tukobote mwakyayisanga government yobote ne mujiwaayiriza nti yetulugunya abantu yewamba abantu yetta abantu kati ono komanda akomandinga ebikwekwete ebyo amanyi science gwe wakolanga mu nsiko yagambanga nti wavumaganyanga government tekola ebikolo ebibi kanaye government yagitaddemu ebikolo ebibi nga yekwese mu Nuupu era Mwami Museveni amaje biga chief promoter go opposition kubanga mwerabidde kimu nti mwali Musa Kyagulanyi Arua kyekyamkolera erinnya era kyemwazzemu Kawempe era Mwami Museveni report ye njagala kuteremu nti government is the chief promoter of opposition liberty ya Uganda nti gyokoma okunyigiriza omunaku bannayuganda babeera ku side ya muntu anyigirizibwa kati musobola bakuba miggo mubalumiza obwavu mubalumiza enguzi mubamye eddagala mu ddwaliro abantu banaku babonaabona olwona abasuze enjala Mwami Museveni wawandise ebbaluwa ng'endaga nti olowooza nti Uganda etambula bulungi ekyo kya bulimba Uganda yonna etambula bubi era Mwami Museveni n'omala ogenda mu kalulu akaddako NRM egenda kufuna 10% opposition efune 90% n'awamu tebajja kulonda ate guno omulundi nti komanda yenna yakkulidde ekikwekweto kya jjaati yajjemu abantu fya tebakyatya mamba tebakyatya kubamenya magulu tebakyatya miggo era Mwami Museveni ekituufu kyenkugamba NRM bagikyaye ebitundu 9 ku 10 twaba kulimba mbu NRM bajagala kati n'okwayita oweiso wa yero oboziza musango era nekyo wawandise mu bbaluwa nti mwaba tusibyeko NRM kitegeeza Mwami Museveni nti kikolimo NRM bagirabanga ekikolimo yesibye ku bannayuganda eganya okudelivaringa service ate etaddeko okubonyaabonya abanaku Mwami Museveni wane enkola yeerwa natesobola kukola tojja kujja bannayuganda obakubenga emiggo werabidde ekintu kimu Mwami Museveni ti bannayuganda obadde obafuula nti ensi yaabwe kekalembereza kobadde oyina nga tokozesa muggo tokozesa masasi Mwami Museveni nalukola yakubala ne bakuba ekazo ne bakuba abantu live amasasi kati bannansi badde bagamba musajja wadde mubine kati malega muleka naye kati akakalembereza kabadde bakuwadde kaweddewo Mwami Museveni omuntu yenna eyakoze ensobi eyo yeetaaga okusiba kubanga ekyakusudde Kawempe amagye ge gakusudde n'okuba nti NRM terina kyekoze kyokka omuntu omubi ennyo Mwami Museveni yakulimbye era ne wonoobanga ogenze wa Katonda golina okukolomera ng'ogenda ku nakkulo ye muntu eyakuwadde lipooti nti bakubye akalulu Kawempe amazima gennyini nga yagala ofaanane ng'omuwumba tuuti oswale mu bantu nti oli disconnected ne information ku ground era omuntu oyo alina kyazannya either ayinza okuba yakuba ssente nnyingi ng'ogenda musaba accountability either ayinza okuba kennyini nga ye mulabewo ng'alina kutambuliza mu bulimba kuba weewalanga nnyo omuntu akutambuliza mu bulimba era Mwami Museveni kino kankigambe nga nkuddamu ebbaluwayo nti akalulu k'ekampeni kamala kaddamu ate nalokola agenda funa obululu emitwalo 15 nze simanya ani akubalira ebintu bye wandibadde oleka ne bigenda nga bwe biri oyo akubalira ayagala oswalire ddala
kiringa kubeera na mukazi n'akulaga obwerero bukate eyakugambye nti babba obululu yabadde alaga bwerero bwo mfojja kuvayo condemning ebikolwa ebyo by'amagye nodda mu bantu bakolera service notekawo enkola ezibajja mu bwavu kato gwe wamwe mwami Museveni osobola okulunda embizi nnya nezinoyita omuntu omugagga nga mugagga ku kyalo alina embizi nnya mwami Museveni oba bugagga ekyokubiri mwami Museveni bannayuganda bantu bakulu tebakyabatiisa mutujja kukwata tujja kuwamba musibye abaana mu makomera ab'enkyukakyuka naye abaana beeyongera bungi kato kyalina solution y'abavubuka mutandise ku intimidation ate bongera busungu nkulaze nti mwakuba bazaake katabafe mwakuba Bakyagulanyi mwabizemu ekawempe bannansi ne bakulaga nti tukooye Buganda bwe kukoowanga ne Busoga ne Western ekooye ne Northern ekooye kino kyekisanja ogenda okulaba nga abantu ofunye akalulu kamu awamu nga tofunyeewo kalulu naye nga abantu bo bakama bakufunamu olina okusooka n'owejjako abantu bonna batakubulira mazima kuba be balebe babasooka oyinza okuba nga kituufu ebimu tobimanyi obenga ekimuzanya politics kuba gosinga politics mu Africa naye ng'ogyeko politics mwami Museveni oswala ku myaka gy'oyina okugamba nti banzibye mu kalulu nga goyina electoral commission nga gwe wabadde n'amagye ebyaddala mwami Museveni ab'amagye be beetaaga n'okuvunana kubanga babbye akalulu ne kabalimu okubba ne bakola effujjo nange kyeneebuuza oba kiki kye baafunye baakubye abantu emiggo ne basamba obubokisi ate ne balimu okwerangirira ekino kyatuwadde twali twakoowa okulonda nga bannayuganda nga n'opposition eringa ebadde eggwamu amaanyi ate kyatuwadde mutima twalaze nti bisoboka emmamba esobola okubeera wali ne bawamba omuntu ne bamenya abantu ne tubeerawo fera ntugamba bakufa kati mwatraininze bannayuganda mwami Museveni abajja ati bakuyambyeko training bannayuganda luli babadde batya emundu n'emiggo kati bannayuganda tebakyatya mundu na miggo nakubawamba kakati omuntu yenna yakujja mu buyinza toweekwasa opposition kubanga opposition yo eyina ennaku yayo yakuleeta change naye teyisobola kubeera mu bikolwa byonna kutulugunya bantu tesobola kubeera mu bikolwa byakubba tesobola kubeera mu bikolwa bijirabisa era lipooti y'ekampa efundikira ngamba nti weeso omuntu oyo yakuswaziza mu public n'akufuula omuwumba tuutu nti bakubbye akalulu kyazanya akimanyi kati abantu bagamba president takyamanyi na ggwanga liri kitegeeza kati mwangu wakuwamba alwawo okufuna information takyalina intelligence services entuufu NRM yennyini beerwanyisa Secretary General alinga atayagala kibiina kye walabye Secretary General waffe MP wa Kampala ddako Lewis Lubongoya yugwe ngenda okuumira akalulu obulamu bwange Lewis Lubongoya mulabye nga akola 24/7 ndaga Secretary General NRM yabadde mu hoteli nga yeerira mmere ng'osuubira bannakawempe nga obalumiza obwavu emyaka anamu bakuwaaka mpa ensonga bbiri mwami Museveni lwaki bakulonda nga n'akantu kobadde otekawo akatonda omusirikale tasobola kumanyiira muntu era abantu badde baagala amagye gaabwe ag'eggwanga naye mugaba kyayiza kati batandise balabanga balabe luli ng'ow'amagye bamwagala nnyo okusinga owa poliisi naye tosobola kukuba mwana wa munno nze munnange wendi okubanga nga kutuusaako era nkugamba kimu nti omukutu guli gumu gwokka NCKTV obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova